Kale ko SRK Media kwoli twongera okubeera nga tukwaniriza n'okubuuza ku nti wasuza otya munnaffe katusubire oli bulungi lunaku lwa 2 enaku z'omwezi 19 omwezi tuli mu Gwakutaano mwaka 2026 George 17 n'abasajja eŋŋwaŋŋuli akagambo bakansomesezza ne bansomesa n'amakulu gaako era baŋŋambye woba obanjula kwoba obayita wabi Mwanguli abasajja ab'amaanyi abatagambwako ate njasa biggu kanca bangambye leero mbayite eŋŋwaŋŋuli kati ako kanzijukiza enkya kogambye enkya we nina okukola ebigambo by'otasobola kuwulira nga bya Luganda ng'owulira nga ababyewola eŋŋwaŋŋuli anti gwe tewajja na kintu olaba abantu abajja ne kintu bulo Luganda gwe mujasti muli mwajja buzi nze era kintu mwana twatambula olugendo olunandika wali empiki wano ku Masaka Road awo yandeka awo empiji awo nagamba ati kakati kansooke ngende ekette ebiri mu kibuga e Kampala emugamba ati kati gwe nagamba nze gwe noga kansigale wano empiji nga kansigale empiji wano ekyoza empiji oyo omutegeera bulungi kinyo ate oyina kolido gy'ombuuza empiji nga sigimanyi aliwo owetero oti ng'otuusa mamannaaka aliwo owetero oti ng'otuuse wano ekitegeeza nawe batunda muwogo nd'omanyiwo empiji yenna omwana Zakura Magician yatudde ku mukono guno ate omukulu Ranks yatudde ku side eno tugenda kubeera nga tukuyisaayisaamu ku buntu butonotono ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba manye ennaku zino nyo kyennazudde bw'okeera ku makya n'oggyako data eddakiika 5 oyinza okuddamu okumuzzaako toyina kumuggyako ng'ogenda kwebaka ng'olowooza ensi obadde togiriimu ennaku 365 oyina mumuggyako ng'ogenda okwebaka toyina muggyako oyina mmulekako naye embeera eraga mbaire buli muntu yenna ng'oggyako data ng'ogenda kwebaka ye embeera eraga nti embeera ekyali mbi nnyo oba weetaaga okuzuukako ku mwendo osabe kakati era mwogedde ku nsonga eyo naye temulowoozezza ku bayina kye tuyita TV bu TV nga ze simu zonge simu zaabwe bu TV TV butyogamba ngesimu zikolera masannyalaze esimu ezo nga yagula musito muchomo ante guba ku muliro mulowoozeeko ng'ogamba kuyogera data abayina omuggyako akati njukira aba alodiize bingi nnyo abaliko internet access eyo ng'erimu kubanga naye enywa abayinako apu z'okusimu nga zinywa bingi nnyo ebabinywa binywa omuliro kati bw'asanga batula eyo nga nafunafu musajja wattu mukazi wattu ayinza okweyokoza mu nnyumba andake anti Ebola ati ayogeza abantu obwama Ebola natta kati nze kambabuulire bino ebintu ebimu ebisinga obungi twebuuzizza nnyo naye omusajja ono kyekimukumidde mu buyinza ani Yoweri Kaguta Museveni kyekimukumidde mu buyinza bannaye kambabuulire kino ndi waliwo events ezijja nga zo mukisa bukisa nga ziri mu feva ye nga event ki event ey'omukulu okuba nti yakwata obwana obuto n'abusanjaga obwana buna okero nga tetunnalayira y'omusango gw'okero ogutuuse bannange musango gw'okero ogutuuseewa omusango gw'okero munaye yapiiri nga yakola apiiru yajulira era kati tulize bulinzi balamuzi bakooti ya apiiru kakati basobole okuba nga batuwa ekiddako batugambe bayiza okuba nga baluddewo ennaku 14 zaggwayo lwakuna kati yapiiringa kakati mu nsonga ezo kikuwaki ekyokuyiga naye okero yali aseka ki era bagamba temujja kunzita mu constitution yammwe eya 29 gye mwasobola okuba nti mutereezaamu kooti ensukkulumu ng'egamba nti okutta tekiri mu constitution ya Uganda mugenda kikyusa ekyezo okero yali akimanyi bulungi bave batubuulire mpozi nga mwagala kubanga nga mumutta okero nga mwamuteeka kalaba muso nga bamuseeteesinga aho mujja kubanga mukwesenga nga mwewola constitution ya 1995 omukulu tesibavuga omukulu yalina oteekako omukono omukulu netuukako omukono emboozi z'okero ebintu bingi bizibisse omanyi olaba wano mu Uganda era nze waliwo social media eno nnungi naye ate embi ku side endala kubanga erina ebintu byebikka ebyali baddemu amakulu bye twali badde tugoberera trend endala nituwekobuka ku makya
nga ekintu kirimuko omulaka twali kigoberedde ne wavaayo oli omwana najja Zakapro najja neyeyambula n'atulaga amabino kati agakubye yawandiga biseeka akagundi era Saalongo tokijjaawo Saalongo yonna kakati so waliwo ebintu ebigwa mu ggwanga ano nga ebyadda tubirina obitunuulirako ko atumanya ne diversion mweziri ezibaamu nazo baleeta okubikata ekintu ekimu so nakyo tukiteekeddwa kubanga tukyerabira kati era ebyekunyonnyodde mu diversion zino ti omukulu ono alinyanga aliko omukisa nti mwe twanditunuulidde nti ensi eza Bulaaya nga Amerika zigenda kubanga zimutunuulira muso ne wano akalu kamaze okuggwa nga n'omukulu opposition yaddukirako mu ggwanga lya Amerika omukulu akomawo ddi batugamba akomawo wane batugamba alina kudda wakati wane eno nga bagenda kulayira wabiwulirako kati kireza suuni tulemere kasuuni essaawa yonna sooner than later kakati nsonga ezo mu international scene international community eyanditunulidde omusajja ono nemugamba nti tunyinye ku mmeeza y'omugagga kakati yamala okubanga ali akalulu ne tulaba olutalo lwa Iran n'Amerika ate kati olwo attention ne bagimujjako tumaze okulayira ate batutaddewo speaker kati tumaze okulayira speaker amaze okubanga ajja kati emboozi gyonyuma mu Kampala muno onyuma y'aba speaker abadde speaker abadde yeriyo kubanga ne Bukedya yatuuse obadde otunnyonnyola wano sina gye ati gwe mukubiriza sho sinnabasangako sirina gye nnabasanze ebya deputy ebya speaker emmotoka bagijeyo anti odo tugamba ku ebyebukedya kyabakiikirira yalayidde yatugamba ate yeetaaga visa kugenda Bukedya babega kawe yatugamba visa kati Abamerika ne bagimumma yes Abamerika ne bagimumma kakati ne Mino Saga eriwo kusaawa eno tekimwetaagisa visa kudda Bukedya ogenda wali eri kale ate tulinze side mulineko kasa katono nnyo anita mu maaso awo ayinza okubeera nga agenda kulinnya Uber kolaki ate nga akyasobola okulinnya emmotoka tebazi tutenagulu just kuba kwe banoonyeza tebagera zimudiza ate n'ekirala ekirize teyazigula ku ssente ze ku ssente ye ku ssente y'omusolo agimenyekedde yagituyanira ate n'ekirala mumulinde abadde speaker Anita Amongo ajja kubanga aweebwa ekirimu mumulinde ekirimu ekirala kigenda kujja agenda kubanga aweebwa omulimu sava wadde guno olaba omukulu wamugamba nkwatiramu omwaka gumu ng'abuze abakwatamu kakati ono jjukira essaawa zino abataddemu potolo oyo bwe tuyita potolo abataddeko essaawa zino kye tuyita ekyamba ekyo kimuwagale ekikyapeninga kiti CDF era bwe bukeeredde olwaleero ng'ataddeyo ka tweet kagamba katya on the CDF ye waliwo winadde mpulidde ababoda nga bagamba nti CDF aba wafuna bwa minister okuresigninga wali aba ino okuresigninga ajeno kuba minister nayingira mu active politics kwadasobola wali abeeranga jeno kati wano ate najja mu active nga jeno asigala jeno muhozi naye nga wa minister agondi ya CDF omwana yagenze kutita n'agamba Jacob Olanya served for 10 years as Deputy Speaker of Parliament and 9 months as Speaker of Parliament. When he passed away, his house was still under construction. By comparison, former Speaker Anita Amongo served for only 4 years as a Speaker, yet reportedly owns 4 expensive homes in Nakasero, Ntinda, Chigo, and Bukedya. Oboli anti oli yali deputy speaker kati ono speaker and yali deputy okumala emyaka 10 for 10 years then abeera speaker anti ono yatugamba yabeeriko house gaalo okubeera omumyuka tekikufuula mukulu okubeera omumyuka anti ono yatugamba yaliko house kisenda akazijja mu house maid waneeno yakola nnyo yatugamba yakola wamaidi bwaffe ennaku zino bakusasula emitwalo 10 omwezi omulamba aye baali bamusasula kagira ate yali asevinga wamaidi nga bukola wani
wali yakola mu State House kiteyerekeka naye ebyamuletedde ebimu ku bizibu ebyo Mama Speaker Anita Amongo yali speaker kali tukozesa nnyo speaker banga tukimanyiridde nnyo ekyo phrase gye tumanyiridde over the years emyaka ng'ena kati n'omusobyo kakati ebyasobodde okubanga biwetera obuzibu kwagala kunyenyameza munene kwefuulanga munene President Mosso President gwe tumanye nnyo ng'ayina amayumba buli wamu walaga State House ezo buli wamu walaga n'agende Masaka nga ayinayo State House n'agende Mbalanga ayinayo State House n'agende Ntungamu n'agende Gulu n'agende Arua n'agenda Simanyizi Kasese nga buli wamu anti ono speaker akati speaker twebuuza ezo ennyumba zonna lwabadde alaga kitegeeza jjamu wabadde amukwatira ng'agira mu speaker kati okukuba kunennyamezi ya mugagga oba olaga nti naawe kati otandise okuba ng'ofuna amaanyi n'ebiwawaatiro ebivubuka kyensaba speaker miro byonna weebiri nekyaba teyeerabira yali ya promisinga okusasulira omwana wa Honorable Nakimuli Deleti tebazimalayo sente yazimuwaawo tugamba basasula essomero ne bakolaki yali azisasudde kuba ne Anteera yamugira egundi yagireeta Nanteera yamusuubiza kavaani bw'abanga zisasulanga teerabira ku sente ze batwala akajjeyo kase ate batya asasule sente z'omwana eza sukulu anti awo wetuyitira sipiika agenda okuddako awo aba ayina tandikira ezo ensawo ze baakutte ez'essente naye ebyo ebisawo ebitaano ate nga bagamba nti mulimu ne ssente engwira sente engwira ogimanyi abaddeemu nti abagambye ebisawo byabadde ebya naye abaana ba social media gwe bagambye mbuyinza obbanga ebisawo mulimu bizigo bya mukazi tewabirabyeko ku social media naye bandisitula ebizigo by'omukazi nga balowooza bisawo bya ssente kadasitibini tewakalabye tukolere abantu bisawo byadde bya ssente akadasibini nga kalimu ebizike naye amazima matuufu nga we kali wetukedde olunaku olwolwaleero nze kankubuulire kino tulina kyetuyita kino kyetwabuusa amaaso twabuusa amaaso kiri mu transition weetuuse bannaayo amaaso tulaba era tuwulira tumaze okuba nga tubiraba Secretary General w'ekibiina ekisiriza kibiina nno kikyali kisinde ekya PLU gwayita omukulu David Kabanda nga Mosso ne NRM ena Secretary General gwe bayita Todongo naye Todongo si gwe beetisse obubaka bw'okuba nti atwalira both omukolo ogw'okwebasa Katonda gwe baakolaki be baali beetisse obubaka kati shift of power ekyuse nti evudde mu NRM kati kankubula ekino imu president anti NRM yezaala omukulu webale nnyo kati imu president Museveni yasobola okuba nga akola yakwata ekibiina kya PLU ekisinde ekyo kati ali mu kizimbira mu NRM munda anti taata n'omwana ekisinde si kya mwana era kya mwana generali Musikine Lugaba kakati kikulaga ky'essaawa zino inti era yavuddeyo kubanga otusomere nga tunakubanga tukyuka omukulu CDF akedde ku maca n'atugamba on the issue of deputy speaker ku nsonga oli kati bo bamumaze bamukonfaminze dda kati n'atugamba on the issue of deputy speaker ku nsonga y'obumyuka wa speaker after getting guidance from the commander in chief oluvannyuma lw'okuba nti nfuna ebiragiro ow'omukulu atukulira ffenna akulira amagye all PLU MPs and PLU learning MPs will support Right Honorable Thomas Tayebwa. Mwenna ababaka aba PLU n'abo abajegwaniza okubanga mujjamu obanga mugiyingira ffenna tugenda kubeera mabega w'omumyuka wa speaker ng'era erinnya ye Thomas Tayebwa for that position ku kifo ekyo. Congratulations, Right Honorable. Namwebaza namugamba nti webale nnyo Right Honorable yoga oyiseemu. Nateekako omukono. Nekati nekineebuuza. Geno Moses. Bwe tubanga manyi bagamba guwabbali naye bw'asula emiryango tuweebaka. Kakati olugero lugiddewa anti Tayebwa kyetutegeeza nti ebintu bino byonna ebibaddewo Amongo abadde abikolanga ye omuntu era kyobola bakebedde nga ye talinaamu wadde akakwata kyobola abeera mu investigation zigenda wuwe wokka kati kankubula kino mu meeting in courts
basobola okuba nti bagikerifayinga nga high class meeting eyo meeting eyo eyali mu state kakati meeting eyo omumyuka wa speaker Thomas Tayebwa yamala okulayira wali ku podium eya parliament bwato nakkirira bamutunuzaamu kamera bati n'abagamba nti nze bannange ndi mwesiimu nnyo okuba nti president ne wano wentuuse yeye era nze ngenda kugondera buli kimu kyonna kye banampa watu we yatugamba kakati bayita mama speaker yaliko speaker Anita Amongo agenda okutuuka wati mu state ng'akuba oluggi ati agenda okulaba nti omuntu gwatalima n'ekambugu gwe bayita mama Kadaaga eyali atudde ne muzeeyi nga baagala okuba nti bamukoshoninga mu nsonga ezaavaayo eyo zaali zimu zokka amugamba nti why can you step down kati kirabika mu kustepinga down okwo omukyala n'awalira kati mukwale bagamba awalidde kati katuleete ebigendo mukyaya abantu emboozi ababoda bagikuwa yonna yababoda bagimuwa owaboda wabakutwala kati owaboda n'agamba ne bamugamba era owaboda nali ntudde mabega nga atudde ku mutto nti ogweboda era omwana nanyumiza naŋŋamba nti mwe mukyali awo Uganda weejo essaawa zino yagireeti yakyuka dda transition enkyukakyuka nampa ebyokulabirako nangamba nti webali basimbula amazaalibwa g'omuvubuka omukulu CDF muwozi nti ani yagafulaginga off ani yagajjako akawuwo nengamba Thomas Tayebwa nangamba nti ennaku zino gwe badde batera nnyo okutuma omukulu teyaliiwo ate nga n'omukulu ku mukolo yaliko nalaba yabawa ne miliyoni 10 abadde sipiika ye aliko teyaliko ku mukolo yaliko era n'amala nangamba anti kati gali mu nkubo gagamba emyaka gy'abadde sipiika omukyala Anita Amongo tegisobola kugenda anti PLU emyaka gyayo gya kivubuka egisinga obungi tebatwalayo emyaka gy'abaanita omukulu ali mukulapinga ofu bonna kwozaawo tetekigisaako modo naye nga mu nsonga zonna zonna ng'agezaako kubanga atulaga ti emikula yani gwe badde batuma ng'agenda on behalf of the government agamba Thomas Tayebwa agamba kati ng'obadde osuubira singa bakyeta direct mulundi gumu bandibadde bateeta okusasamaza okwo ne bagamba nti kati era waki ate bamubiseeko akasubi kati bagadde batuleetere byonna bino events zibeerewo balyoke bagambe nga batategedde owakalenga abalinga nga bamusonyiye ti owaayo abeere era kakati owaboda akunyonyola nnyonnyola yangu watunnyuke kati nga nnyonnyola akasembayo owaboda n'agamba ti kakati omukulu Thomas Tayebwa abadde akyasobola okuba nga atwewa wali naye ate kibadde kijja kuleeta compromise atu nga bagamba nti alabika yakubye munno ekikono owaboda akugamba singa baleetaani bategedde singa bajjawo Anita ne bateekawo Thomas Tayebwa ayinza Anita yandinyigidde nnyo Thomas kwe kumuzza wano ne bamugamba bamuzzeeko owabodawo ng'ategeera se wategeera ebyozi by'ababoda yamunyumiza era owaboda yamunyumiza ne meeting yali mu State House waliwo kyansanyidde ono mukyala wa umani MP wa Masindi district yabudde n'agamba nti olunaku lumu yali ayogera n'Anita Amongo n'amugamba yeetaaga omutwe gwo gukebera aguyinza okubeera bamutwale ebutabika bamukebera ani agamba Anita Akiki Florence Asiimwe mpaka wa Masindi umani MP wa Masindi nti yali ayogera n'Anita Amongo Anita Amongo n'amugamba gwe omutwe gwo ogwakiki kulabika nti gukola bulungi yeetaaga kutwala butabika ekirowooza Akiki musanyufu muzibu ko ye era kati wetwogerera akuba gudiikudde ko ye n'agamba nti engeri luzira ne butabika gye ziri ku luguudo olumu nze banaabantwala ebutabika nga naawe bakutwala eruzira ngakati mukyo yadde ategeeza nti ku ssaawa yonna tuyinza okulaba Anita Amongo zimuwolukereza okumutwala eruzira awo tetujja tuukawo kakati lwaki tetusaatuukawo engeri maama eyaliko speaker gyawandiika ekiwandiiko ekyo moso ku lunaku olwa Mande nga bukya nga bukeesa Mande n'awandiika ekiwandiiko ekyo n'agamba nti I hereby withdraw from the race of the speakership ekyo kyokka kyalaga abakulu nti kati amenyese asobodde okuba nga akola atya amapa nti gamuggwa era awo
bagenda funa kati state egenda funa engeri gyekwata ebitebe bizinge eti ebirapinge off kakati kino tubyerabire mubiveeko kati cabinet egenda kujja tubika maaso tubyerabire byonna kakati ne motoka ze mwasobodde okubanga mulaba ezo kati ekyabadde kiraga nti kakati okunoonyeza kulinga ng'okuwedde emotoka nga bazijja basitwala enagulu kati ekitegeeza Thomas akkirizibwa okunywa akatunda agenda kanywa era just kuba kati munene ekisinde kyekikola tebagadde balaga bulazi neyandize nga speaker naye tebagadde kubalaga nti kyabadde direct kiti kati abantu ababiri abakkirizibwa okulya emmere n'ebakka boss bakonfamingiddwa n'omukulu Thomas Tayebwa banywe kye baagala kati enkalu weeri abaayi maama Robina nabbanja dda tutandikirawo nkya ago waboda ogagambye ng'ojja mu kifo ky'Saabaminisita prime minister tuyinza waliwo munnamagye ayinza okujja gwe balaga nti yagenda okuzzaawo era ku kifo ky'omukyala Alupo asirise emyaka 5 miramba nga vice president abadde mukyala mulungi yakola kirungi kyo tasitayogeddeko kigambo na kimu era abadde musirifu bagamba gali mu nkubo owa boda akuleese togamba ga nkubo nti bagenda kujjayo omukulu abadde mu wakisi naye ababoda bammwe ebintu ebyo babijjawa bamuleete kubwa vice kati mpozi vice ne prime ani abasinga amaanyi vice asinga prime kubanga olaba vice oyo manya prime oyo alinga na mukyakuna prime minister alinga mukyakuna wane eggwanga naye ate ekyewuunyisa president Museveni mu kisanja kino ekiwedde bwe afulumako ebweru w'eggwanga yalekera prime nga agenda ku mirimu emitongole yalekera prime minister namugamba kwata mu ntebe era mu myaka egiyise gyonna twafunako prime minister nga president wa Uganda. Do not forget to subscribe, like, share and comment. Tugenda tandikira olunaku olw'enkya.